Alright, obunkenke bweyongedde mu State House nkugambye ate mulowooze yasindiseeyo resignation letter tebamuganye asooka olulize wano kati nnyo tumali tuyongere. History will be harsh on us. History will judge us. History will not absolve us if we don't look after our environment. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo ebintu byatabuse dda wali mu State House. President Yoweri Kaguta Museveni abawagizi be egamba kino abatulira ddala liri waggulu bagambye nedda ssebo eky'okuggyako obwa leader of opposition amaanyi ago oba obuyinza obwo ku National Unity Platform ate bagenda okukkiriziganya nabo. Beddala ntandise okukkiriza nti Uganda abantu abamu bakyalina emitima emirungi okusinziira ku information oba videos n'ebitambi mu maaso ze tugenda okubeera nga tuba playingira. Ndabyeko Amelia Fawzat naye bamugambye tagenda kuresigninga agenda kola mpaka basinga badde bagamba nti wanaakola mpaka at the end bajja mukwata kubanga alina bingi nnyo byatakoze ki byatateeka mu ki abadde akolagana n'oli mamani nti amonge kyovola bali mukola ki ali mukubeera nga ate ayagala okubeera nga resigninga. Andabyeko omu ku ba professors okuva Stanford naye atabukidde Gino Muhoozi Kainerugaba mu maaso awo era video mugenda kwenda mugyerabirako mutubulire ebyozi bya mu comment section naye nga letunagendayo anyongera obajjukiza video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga wegette kutugaffe guna kadde kajja personalize okateke mu all so that latest updates zonna eziba zakagwawo obeere nga ozifuna mu budde otandikirawo wa President Yoweri Kaguta Museveni bachairmans be batandise okubeera nga bamujjemera. What does that show oba Uganda eragawa ekituufu kiri nti ne bachairmans ku kyalo balinga ba president ku byalo byabwe ate nabo babeeramu neki n'opposition kati opposition eyo nga chairman erina engeri gye basindikirizaamu okuba nga bakola exactly kati we balaba nti kati kiba kigenze ku national level nti as a nation Uganda teba tekyalina opposition kitegeeza it strongly and directly affects the economy and the social well-being of the citizens of Uganda. Kati chairman okuvaayo n'ayomba oba n'alaga obutali bumativu n'ebikolwa ebigenda mu maaso byogezaako kubanga bajjawo kubajjukira oba ojja leader of opposition ng'omufudde wa ruling party kyategeeza walinga watali opposition. Kati mbali njagala otusigiremu ekifaananyi Uganda we batalina opposition tuyinza otambula batya? First give us the advantages and disadvantages. Of course, these are only disadvantages, unfortunately. The development is going to be at a slow rate. There's no pressure. You say you sing to manyi osindikiriza ekintu bamba ne bakola ki ne bakissaamu nkola naye kati opposition we bateriiwo to push or to lob for some facilities or some ebintu ebimu ebyetaagisa kyategeeza government yo ngayo egenda beera reluctant nnyo okola ki kati lwaki bapushinga nnyo kino anga bubagala opposition eveewo. I'm not getting the picture. Jita Muhoozi Kainerugaba ne Piero ziche babala okutwaliza wamu ebintu by'abana wabatidde his excellency so bacha govudde ne kwekyo ebintu by'abana abantu bo batunuulidde okeliminating omuntu ogwo his excellency Robert Kyagulanyi ne batatunuulira effect eyinza okuvaawo nga bannayuganda tebakoze eki tebafunye all those services they are supposed to be what they're supposed to be getting. Alright, hatuyanze nnyo ogenda kubanga nawe tubula ebirowoozo byo mu comment section njagala sooka owulirize chairman wa NRM nga ayogera ku zino ensonga otubulire ebyaddala goli ku side ye oba nedda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jere Kaguta nga bulijjo leero nzize ndiko n'obumansuka olunaku lwajjo nasiibye ndaba nga parliament ekutta akati ennyoko omulira ababaka beesooza badde eno badde eri nga bagala okuleeta etteeka erijja obuyinza ku opposition okwerondera leader waabwe. Njagala kubuuza NRM ekibiina kyenkulembera ddala kituufu mwakirabye nga mmwe okuddira obuyinza obwa opposition ne mubukwata ne mubajjako ne mubamalako eddembe lyabwe ddala mulabanga ddala obukulembeze buli ikwo era mulabanga ddala kituufu okuviira ddala eno wansi ensi egenda kubeera n'emirembe.
twagala mutubuulire oba ddala kituufu mwandibadde mujjawo okukyusa okuleeta eri etteeka nze nandibadde ndowooza nti mwandibadde mujjawo mukwata mu constitution ne mujjawo akawaayiro akawa ebibiina by'ebyobufuzi okwetaayiza mu ggwanga lino kubanga bw'okwata kweri etteeka kitegeeza oba omaze okusaanyaawo ebibiina by'ebyobufuzi ate nga nze nga ggye lyakaguta nze akutegeera ebyobufuzi mu Uganda eyalengera ebyobufuzi eri gye twava gye byali bitambuliramu nze sisobola kuwagira gavumenti etaliiko kibiina kikifuganya kyemuva mulanga nammwe mwawalirizibwa ne muleeta etteeka erizaawo ebibiina by'ebyobufuzi naye mba mwazaawo ebibiina by'ebyobufuzi ate kati lwaki mukwata mu constitution ne mulinyonyogera buli kye mwagala okukola ne mukwata mu constitution kati yafuukanga ekitabo ekiri awo ekitabo ekiri useless buli oli kye mwagala nga mukyusa buli kye mwagala nga mukyusa eggwanga buli lwolitandika okweyamisa palamenti okuyisaawo ebyalyo bye lyagala eggwanga liba limaze okudobonkana ffe tetwagala kutuzambya emabega kubanga ffe abamu twandibadde tulina gye tutuuse mu maaso naye ebimu ku byatusiraanya ne bituziŋŋamya byali bya bufuzi nze kitange nze obutasoma nze saasoma genda wala because ebiseera by'entalo kitange baamukwata ne bamusiba emyaka 2 n'avaawo aka ne bamuwaŋŋangusa agenda okudda nga olutalo luwedde ng'akaddiye yenna yena bamukuba omugongo gwonna baagumenya ne tutasobola kubeera nga twafuna ekirungo kya taata kyateekwa okufuna nga bano abaana abali mu kkomera ne babakwata ne bagaana okubata ze buli newe mulaba nga njogera nnyo ku ky'obugavumenti okuta abantu be baakwata mu biseera by'ebyobufuzi ekyo nakirozaako zize kimu ku byanziŋŋamya okubanga kati saasoma kutuuka nga bannange gye baatuuka because kitange baamukwata ne bamuwamba ne bamutwala mu biseera by'entalo kati ate bwe ndaba nga bikomawo nze ndabira ddala nga Uganda mwagala gizza mu katyabaga tosobola kuddira opposition n'ogijjako obuyinza obulonda leader waabwe kubanga bali ba opposition bawabuzi ba gavumenti eno Uganda bw'ogijjamu opposition ey'amaanyi ejja kuwaba etusuule mu kiko abawabuzi ba gavumenti abasooka ate abasembayo ye opposition mujjukiramu abasajja abaliwo ku mulembe guli ogw'eddaawo sinadda nnyo twalinga abasajja tuwa omusolo gwo ogw'omutwe ne kano Dr. Kizza Besigye yavaayo n'akiteeka mu manifesto ye n'agamba nti abasajja n'atematema ye nga bwe yakitematema ng'abasajja tebalina nsonga lwaki bawa omusolo gw'omutwe ne bagutematema ne baguyiya ne baguzza ku bintu ne mulaba kati buli musajja atambula alina eddembe lye naye luli bakuteekanga mu siteseni ne bakuteeka ku muguwa weerabiddeyo tikiti ewaka nga tebaagala nnono tebaagala kumanya ne Besigye bwe yakyogerako abasajja ne President Museveni n'ajja n'akiteeka mu manifesto ekyo n'akijjawo kati abasajja batambula nga bannansi tebakyatuteega mu masiteseni kutusiba ku miguwa kyava ku Besigye eyakiteeka mu manifesto ye ne Museveni n'akikoppa kati opposition erina okubeerawo temusobola kujjawo opposition era nze nga ggye lyakaguta ntwala omukisa guno wallahi ya Mungu ndayira Katonda yantonda hakubilla era bwe siri kikola Katonda nzite nangiridde olunaku palamenti lwe mugenda okuleeta etteeka ne mujjawo akawaayira aka opposition obuyinza obwerondera leader waabwe ngenda kuva mu NRM nkyo nkirangiridde ngenda kuddira assets zonna zefunye mu NRM mbizeeyo bijja kuba tebirina makulu era omubaka akiikirira ekitundu mu embeera bamuyita Honorable Nambooze Betty Bakireke nyabo nindirira olunaku palamenti lwegenda okuyisa etteeka eryo ntumanya nti baliyisizza ngenda kuva mu NRM ate buli kyenina kyonna wallahi billahi tallahi ngenda kizayo basajja mu lwaki mwagala okutuzza mu katyabaga lwaki mwagala okutuzza mu mubiri byetu. Alright, ebenga tubitedde ku mabbali olunaku olwaliro wali mu palamenti resignation letter ey'omukulu Miriam Fawzat Ngono ye chairperson owa Uganda Human Rights Commission. Oyinza obanga oleyo tumumanyi yono omukyala eyagoba His Excellency Robert Kyagulanyi. By the way, okugoba His Excellency Robert Kyagulanyi mu court mu offices ze kikyamufuula popular nnyo kubanga Uganda yetwalire tumanyina ku human rights nga chairperson omuntu wa offices izaki human rights era ino mwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi waya amukola bubisi banyi baga chawa zino buli mama amanyi nti human rights zibeera violated omukulu Miriam oba His Excellency wa High Excellency Mariam wabanga tavuddeyo n'ayogera
ababa bagamba ebyadala teyakoze ki Teyakoze ebyadala tufa tetumanyi naye tweyanziza nnyo president his excellence Robert Kyagulanyi obeera nga otumanyisa omukulu oyo era kati sawa zino tumanyi bulungi nnyo omulimu gwe abaaganye okubeera nga bamuwa babaganye okubeera nga bamuritayalinga atutandikiraawo why do you think tebagala muritayalinga sawa zino ekituufu kyo kiri nti okusinziira ku embeera eriwo ne ka pressure yenga omuntu kabaddeko n'engeri gye yavaayo ng'agezaako okulaga nti kuba abalaba akatambi yakaba n'okukaaba amaziga by the way ng'alaga nti byonna byakola oba bye yakola she was working under orders but at the moment she wants to get back the public sympathy naye engeri gye kiri nti kati kyagaana kuba n'engeri olwekyo nti yali agala kufuna public sympathy kigambibwa mbu omukulu ono yali atetenkanya kuba ng'akola ki afuluma eggwanga kati n'okumumma resignation oba okugaanibwa kwe okuwummula badde bagezaako okukola batya kumusigaza kuba nga afuluma kyeza ne passport ayinza kuba nga takyalina tagirina kuba era bangi betumanyi amongolooza alina mugenda kuba mutubuliiva mu comment section gwetana bakubeera nga osubscribing akadde kajja mu personalize okateeke maaso latest updates nga zino obeere ng'ozifuna mu budde nyoga bajjukisa gwena nga olina business yakulanga naffe namba zaffe 073 soka owulirize wano katini nnyo omukulu omu ku baministers ba president Yoweri Museveni ng'agaana Miriam okubeera nga akola ki retiringa sokolabe. Right Honourable Speaker and members, I wish to inform the House that the chairperson of the Human Rights Commission, Honourable Mariam Fazat Wangadia, submitted a notice of resignation to appointing authority, that is His Excellency the President of Uganda, on 6th July 2026. I wish to highlight that a notice to resign does not amount to resignation, but is merely intended to communicate the desire to resign and cannot be treated as a resignation. I wish to add that Honorable Mariam Fazat Wandaja remains the substantive chairperson of the Commission until she tenders in a letter of resignation to the appointing authority and the resignation is accepted. Therefore, Right Honourable Speaker, I want to affirm to this House that the Commission, the Uganda Human Rights Commission, its operations are not in any way distorted. The Commission continues to operate and perform its mandate in accordance with the law. All right, ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukolo talina gy'alaga baagala mukuba kibo wale yangambako eddaawo nangamba buno Right Honourable Speaker oba ex Right Honourable Speaker Anita Anita Among alina plans ezifuluma eggwanga naye mbwe yali yamala dde okwokya talina wasobola bali bamuteekako dda zi sanction America muteekako sanction UK mutaddeko sanction Europe mutaddeko sanction atalina gy'asobola okukola ki addukire era nakkiriza n'agamba bannange ye nfa ki kansigalewo muno mu ggwanga Uganda since ebyaddala annamu obubizinesi bwange busobola okubeera nga bulwanika tulabyeko omu ku professors avuddeyo n'ategeeza president Yoweri Museveni awamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba bagambye nti no buli bwe banaakoma nga banyigiza bannayuganda ebyaddala we are likely to face a tough or we are likely to see a tough moments in the future. Kwanga agamba ye bukyanga president Yoweri Museveni alina okukozesa force there has been more political uprisings oba opposition uprisings ez'enjawulo mu ggwanga Uganda n'okusinga luli ebisaala by'esigga yaliwo nga opposition leader mulina kuzimbukira bukyanga batandika okuba buli omu but there has been a lot of force there has been a lot of uprising waliwo kimanyi nti omuntu yena akwekwata essimu neyetunuzaamu n'avuma gavumenti oyo abeera akoze uprising era mu biseera by'edda twandibadde nga tumusomako mu history ne tugamba nti Omar Kiseka era ne mu history mu 28-27 ojja kubanga oyogera muno bakubuuze reason as to why what led to the downfall
of President Yoweri Kaguta Museveni nga mu 2080 ngosobola oteekawo the presence of social media and social media activists like Umar Chiseka who used Fred Kajubi Dumbuye ugambe muno the likes of bani aba Obanuwa Mutwe, the likes of Dog Nation omuwandikawo ugambe who were very very vigilant online, who were very precise while delivering their points that were negative towards President Yoweri Kaguta Museveni. Ebadde badde okimanyi tino abaana baffe mu 2080 bebagenda okubeera nga basoma osegeera. So aba otunulidde bulungi ono Professor agamba kino buli wonyigiriza ennyindo ogireeta omusaayi. That's what I learned. That's what I got from his message. Era nga otubula ebirowoozo byonna mu comment awo ku nsonga zino zigenda maaso. Okubatemera to be brief, Professor agambye mbu bazze nga bakwata abantu ekituufu kyo kyekyo ndowooza okuva His Excellency Robert Kyagulanyi we yalaga interest mu kubeera president wa Uganda bajja nga bakwata abantu mulimu be battirangawo on spot mulimu ne be bakola ki be babuzaawo but ekyo tekiremeseza abantu kukola ki abantu bakyeyongera bweyongeza. Omanyi nti buli oscrolling ku TikTok bot ofunayo omulala avuma ofunayo omulala kwegamba ye agamba nti kyebakola bandi badde actually balekerawo okutulugunya abantu, balekerawo okukwata abantu, balekerawo okuabducting abantu kubanga gye bakoma okubanga bakikola kyaffectinga ki kyafectinga bwe kireetawo bafutu soja abokumasimu abapya buli alaba nti gundi bamutoto yayogeddeko bogezi kano nange kanjugerere ddala. Okay, nawe mugina bamutubula ebirozo bya mu comment section mutuke mulize Professor gatina bakumanya ngo subscribinga katika jump personalize okateke mu all sokola banga limumaze nga musiba abaana ba NUP musibya abantu bonna aboogera obwogezi mwali mukendezeza ku muwendo tugambe banga litumaze nga tusiba abantu amuwendo gwakendera abantu bakyayogera nnyo no bweyongeze ebbanga litumaze nga tukola buli kintu tutulugunya abantu tebasiyaga tubakola buli kintu kyonna bakendera bukendezi no tebakendera kikulaga nti oli musiru tokolanga kintu nga okiddiringanya nga tekirina results zekireeta kikulaga busiru o spending the sente nyingi nyongo ziteeka mu bantu mugende mukwate gundi muteeko gundi bice byonna wabula ng'ebyo byonna bakwata abantu mubateeka mu makomera mubaweeresa emmere abantu bakyabanja n'okubanja waliwo omusajja yafa n'okufa nga abanja gundi abanja prisons tebanaabawa sente zaabwe eza gundi zabasupplying emmere paka nakakati abantu bakyabanja wakiwulidde wabula gwe oli mu kuspendinga buspendings ndi babateeka mu prisons nga tebalina musango gwe bakoze nga golowooza oli mugezi you stupid kubanga omuntu atandika okumanyira ekkomera kikiringanga ngenda kugereza ku bakyala mujja kunsonyiwa omukyala bw'azaala sizaalangako naye nga mmanyi nti okuzaala bukuluma okiwulidde obawulira mu ddwaliro n'agamba guno gwe mulundi gwange ogusemba okubanga nyingira mu ddwaliro muno nkisimanya ngenda kuzaala obulumi bwayitamu naye the next day omwaka oguddako omwaka gumu n'ekitundu abaddayo mu ddwaliro lyerimu lyenyo ngagenze kuzaala n'azaala omwana owokubiri n'azaala omwana owokusatu n'azaala n'abaana bataano paka ku 7 bayagala kubanga ekintu yakimanyira nagamba this is just a pain that you go through kyekimu kati omuntu bw'omukwata n'omusiba n'omuteeka mu gundi tomusibidde mu cupa the only invasion that you're going to do kwe kukwata omwana n'omusibira mu cupa awo tujja kugamba ti bannaayi bano abantu batabuse basibidde omuntu mu cupa naye okusiba obusibi omuntu mu gundi mu kkomera olw'okubanga ayogedde amazima bintu bingi nnyo byensobola okulaga nti nno emyaka 40 gavumenti yaffe terina kyedaze okugjako obusiru kati kino kiddamu ekibuuzo ky'oli eyankubidde essimu nga ngamba munnaye wandibadde ogenda kufiira mu bintu bya bwereere ne mugamba abaana bazaalibwe mulago olw'okubanga tewaliiyo ddagala olw'okubanga tewaliiyo sufficient katugambe medical gundi abafiirayo nabo bafiira bwereere emyaka 40 abantu abafa accident ezitaliimu bafiira bwereere emyaka 40 okiwulidde abantu abafa obulwadde muntu akyafa malaria emyaka 40 waliwo abantu gy'otambula n'ogenda n'obagamba banne njagala ddagala lya gundi lya malaria ne bakubuuza malaria akyaliyo mu nsi nga tebakitegeera emyaka 40 and you think that obwo buba busiru
okiwulidde emyaka 40 bubeera busiru abo bafiira bwerere nze ne bwe naayogera nange nja kufiira katugambe